Sengane ti. Banna. Tubale okuva ku 3 paka ku 0 bwe tutwa ku 0 fena tugambe SB4 media tuguse ensonga 3 SB4 SB4 emu SB4 0 tuguse ensonga SB4 media team tuguse ensonga tuli bamukisa munene nnyo nti onakubayo tuze okusisinkana okwemanya wamu n'okubeera nga tucelebratinga emirimu gye tukoze omwaka mulamba pateno yali supposed okubeerawo ko emabegako naye madamu Dawula tulina okumulinda okuva gye yava Senganeti tiimu yonna naye nga wano nga wotulaba nga tunaba kutandika pate ngenda soka mbanjulire tiimu gye tukola nayo SB4 nga nze sikola nzekka yesi munda ku kamera naye sikola nzekka nange nina abakulu abantu alanga bano betudde nabo tiimu yange mbadde nsaba mbanjulire tiimu eno nga omukulu ono ye Womaru ku kamera bulijjo mwebuuza Womaru ku kamera afaanana atya yo omukulu yoyo Womaru bwatyo bwafaanana era bujja mwebuuza ate eno ono ya assistant we yalinganga bouncer wange yalinganga manager wange bamuyita Izepi Sajjono muyimbi naye nga era naye wa SB4 media Womaru wabata kusobodde kubeerawo ku kamera akikwasaganya watu tugenzeyo nga mu byalo otokeziranye omupiira akikwasaganya okugisindika amanyi okuntegeera byangenda okwambala omusajja ono by the designer era ng'akola ku mini price awo amanyi okuntegeera byangenda okwambala kwegamba naye mundu mmenye nnyo mu tiimu ate eno omukuba mwita Joet Pro nga ye producer buli kadongo kowera mu video zaffe ba mu interview zaffe buli kadongo kali kowera mu ka sound track omukono yakakuba mu studio bagita Final Touch era nga nayo yaffe aba SB4 so omukulu ono ye producer waffe ate eno ye mukulu Albert ye editor waffe so omulimu gwaffe tugenda natunuza mu kamera nenkola byenkoze netuleete wa Albert netumukasukira ye natematema nate akoze kidogo nakola buli kimu so naye mukulu nnyo mu tiimu era agenda babuuza tutandikire na tubabuuzeko nga tiimu tumale tubanjulire tiimu yaffe naye nga omukulu ali ku kamera yatugambiddewo tumwogerako manager yasini ali ku kamera Albert soka otubuuzeko muganda wange ndi musanyufu nnyo okuwakana kisa kubeera ku SB4 media bulijjo nkyesunga okubeerako nange bandabeko era ndi musanyufu olw'omukisa guno mukulu SB4 gompadde nendabikirako ku SB4 media amannya gange nze Herbert Kyanzi gego neyanze okolanga ni mu SB4 mu SB4 media nkolanga editor ku side endala ate nenkolanga graphics designer ndoza mukulu mumuulidde buli kimu byakikola eno bamuyita Joet Pro neyanzira nnyo akakisa kano okubeerako ku SB4 media amannya gange nze Joet Pro hayano ng'obudongo bwonna bwe muba mulaba mu sound tracks mu videos zaffe nzabukola nera nga tulina studio bagiyita Final Touch Records ng'eri wansi wa SB4 media abayimbi abaagala okuyimba ku recordinga bulango bonna musobola okutucontactinga ku namba ezisijja obeerawo wansi muje tu recordinge tugende mu maaso. Okay, omukuba muta Joet Pro yonno yatukolera ku audio eno bamita Semanda Patrick Izepi nkwatira microphone mbalamusiza mwenna bannaye abali ku SB4 media mwebale ku subscribinga na ku followinga SB4 media mwe mutuzizaamu amaanyi mwe mufudde SB4 kikyali mwebale mugenderaawo ate mwongere n'okusika bannammwe abalala ba subscribinge
kuwerere ddala miliyoni ekone. Nze Semanda Patrick Ize P nga nkolanga backup wa Umaru ku kamera ate nga sometimes nze designer wa team ate nga n'ogwa dereva ngukola ate n'engumi njikuba bwe babaawo atucyankalanyizeeyo mu field gye tubeera kyekyo. Omukulu Semanda ndowooza mumuwulidde side eno ono basinga bulijjo muwulira buwuzi Umaru ku kamera. Omanyi nze soogera simala googera naye leero nga wompadde akakisa kano kankakozesa enjogere. Abalabi bafa ba SB4 Media mwebale tulaba from day one wetwatandikira eri mwebale nnyo mwebale ddala tubeererawo mwabafudde SB4 Media kikyeri simala googera neyanziza nnyo. Okay, tweyanziza nnyo bannange team eno twayire suppose okubanga twamitinga muddako naye obuzibu ama obuzibu nebo ono ye muyizi wange wemba siriiwo ono ye muyizi wange bamuyita Izepi Patrick yayimba oluyimba Kampala Kampala. Amata waimba Kampala. Sainara Kampala kaina mugo. Naye nga principles of meeting abana team tusanso okubalaba. Eno ye team yaffe gye tukola nayo kati namumwe twafuka team. Erudde eri oba naso okutambuza kamera omukulu. Microphone yawo weeri. Aha. Tutendekera omukulu ono. Team ya SB4 nene naye nga leero bwetugawe tuli wano wetusobodde okubeera nga tusobodde basobodde okujja nga bamanyi embeera bweri abasinga bali mu nsi z'ebweru naye nga tutobanga tweyanjula mpola mpola ffenna twemanye ate n'abalala abali eyo batasobodde kujja naye nga basindise ba representative tutobanga nabo twetegeera mpola mpola. Banja abagala nnyo okubeera nga bayingira mu team SB4 Media naddala ya WhatsApp tujabanga tubabulira tukikoze tutya tuyingidde tutya tuseke omuganda wa phone kweyanjula. Team SB4 Media badamusiza amanya n'eddoboozi enze eri Adams omwana we Masaka ova Masaka erukaya abakulu naku twamuwa essimu ne batandika essimu yalwa twetere ekizibu ne batandika nange ndi fan nange mukupe essimu mbaga madamu Debora yabikola ono gyasini kazindaoka tutandikirwa aba team SB4 Media mugamba mutya kansubye nti muli bulungi mwenna amanya n'eddoboozi manager ya scene manager ya scene wamwe omu bwati tuli wano eno ku party yaffe nga twabagamba tugenda funa party yaffe ya team SB4 Media olwaliyo tuli wano eno ku Muganzirwazi siwe balitawo ku Muganzirwazi bwe tuli kansubye nti bannaye muli bulungi mwebale tuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala bannange. Sindikala omuganda waffe amanya gange nze Mulindwa Robert mutabani wa family eno ndi musanyufu nnyo okusisinkana n'abakulu ba family eno taata waffe senga omukulu w'ekika mwenna nsanyusa okubalaba bajjajja basenga ndi musanyufu nnyo olw'abaganda bange bensinkanye olwaleero kino nze mbadde sirabanga ku family era kati sikyejjusa Mukama yakinkolera nafuna family ndi musanyufu nina senga nina taata nina baganda bange nina maama neyanza nnyo neyanzeege mwebali nnyo mwebali ddala. Oyo muganda waffe Mulindwa ndowooza mumumanyi bulungi side eri tunayo Madam Debora manager wa team manager wa group ya WhatsApp bale nga tandaba kwejanjula manager oyo yakola ku byokuyingira mu group n'okufuluma amanya gange yenze Madam Debora okuba mu team SB4 Media balamusizaako mwenna abalabi ba SB4
mwebale kwagala SB4 Media, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, commentinga wamu n'okutambuza waka wa SB4. Tweyanzizza nnyo. Kati omuntu nga yali ayagadde okuyingira mu group eya WhatsApp akikola atya manager? Omuntu ayagala okuyingira mu group ya SB4 Media obeera oyita ku namba yange ya WhatsApp n'enkujoyininga. Aho katujja kubanga tubabuye tugisome. Abagala okujoyininga team SB4 Media oyita ku namba yange ya WhatsApp eri 0703 43 90 07. Tweyanzizza Madam Deborah manager yo akikwasaganya oyo we tutali buli kimu akimala. Side eri tunayo Madam waffe manager waffe kwegamba naye mundu menye nnyo era boss ready. Kati bulijja abatera okuwulira nga tumutumirako, abatera okuwulira nga tu manager sini abasinga obungi sponsor waffe tuli bamukisa mulungi nnyo nti leero yazze talabikalabika naye nga mukkirize tubanjuyire Ashalove from London. Ashalove tulanyo okumuga bannange tuluzino bannange tumugobe amma madamu ono yagamba SB4 Media nona wenaagendanga Amasaka oba Jinja oba wa kukyamafuta ye twakimulekera wandika wandisonga nti madamu enkya ngenda wano nti wa nti gulu nga kwa mafuta. So tweyanzizza nnyo madamu tusanise okulaba. Kale na banange nange nsanyusa nnyo okubalasangako wano abantu ba SB4 Media tubagala nnyo nga bemulira amanya gange bampita Ashalove nga mbeera London naye nina essanyu okuba nti nondi wano leero. Mwebale nnyo okuwagira SB4 Media na buli omu actually naddala abantu be London n'abantu abalala abaddeyo nga bampulirizamu bwe banga baweereza message otuyamba. Mwebale nnyo 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 kubanga kyemukola gye kiri. Mwena mbatumidde nnyo bambi mbeere bulungi. Okay, tweyanzizza nnyo oyo ne manager waffe sponsor waffe obusonga butonotono tumulekera n'abumala bannange tweyanzizza nnyo nnyo. Side eyo tunayo Senganet uzeeko tweyanza okusisinkana bane abatulaba bonna benna aba SB4 Media team mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeerayo mwebale kutuwagira naffe tubaagala nnyo mwebale kwagala SB4. Amannya yenze Natubwe Aneti nga nkola nga Senga nze Senga Aneti. Abaana abawala n'ab'obulenzi mwenna mbayitanga oyina ng'owulira oyina akabulamu jangu wendi oba owulira oyina akabulamu wanika omukono nze wendi mu nsonga zonna zikwasaganya mubimpimpi manager sini embaga ye yakaggwa era yayitako ewa Senga ensonga lwaki ebisinga byonna byamutererera azindakaleeta wa muganda waffe ono tweyanza nnyo Senga wa group SB4 team akampara omukisa ono nsooka okwebaza buli muntu yenna azze wano amanya gange bampita Atwine Steven abangi mumanyi nga mu group mumanyi nga Atwine. Ndi musanyufu nnyo okubasanga okubeera namwe olunaku luno najoyininga SB4 team okuva edda weda bafolowinga buli gyogenda SB4 mbeerayo orukoteako kona kafolowinga naye ndi musanyufu nnyo okukulaba leero face to face. Amina tweyanzizza nnyo. Side eyo tunayo mwannyinaffe tusaba kutubuuzaako Princess
Amanya agange nze Namubiru Patricia nga ndi musanyufu nnyo okubasisinkana ndi wano kula muganda wange Mumbejja Diana, she's in Dubai. Yansindise naye sofa ku byendabyewo bindeetedde okugwa mu mukwano n'ekibiina like that team. So I wish I joined before I leave. Yeah, thank you so much for the invitation. Tweyanziza nnyo leero ndowooza ttiimu mujabi leero betusobodde okukuŋŋaanako wano naye nga tuzze kumanyagana n'okubeera nga abala bakyajja naye obudde butulese omukulu nabeera Masaka tokaze Masaka ziggwayo mangu wavaayo lukaya ase oliwe Masaka era kati wennansana Masaka twasigaza yani tukwesiga embala tunayo jona naye nga ttiimu leero bwe tusobodde okukuŋŋaana bwe tuti tulinawo keeki yaffe tuzze tumiitingemu tusale keeki tufunemu ekyeggulo then n'abalala abapya mu gurupu tubaaniriza enamba ya Madamu Dawuda mugiwulidde naye tubeere ku mulamwa abagenda okujoyininga gurupu bangi abazze nga batusaba okuyingira mu gurupu naye ku luno tukubanga tuli recruitinga abagenda okubanga bayingira mu gurupu si abaluminati by the way abali mu group tulinayo omukulu Michael Mukalazi tiimu abatasobodde kujja abali e Dubai tulinayo omukulu Mukalazi Mike netube era ye mundu mmenye mukulu Mike Mukalazi bannange tweyanziza nnyo byonna obwaka butuuka naye ng'otubeereddeyo nnyo mu nsonga zonna tweyanziza nnyo ne tubeerayo ne Babi bannange Babi Charles tweyanziza nnyo tukusubiddwa naye ffe tuli wamu naawe ne tubeerayo ne James netweleyo ne Mr. James nga ye ali South Africa tasobodde kuba naffe wano naye nga wonna wanajjira tujja kuba nga tujjamu era tufuneyo kapata akalala netuberayo ne Mr. Dan ali mu Uganda tasobodde kujja tumukubiddeko kasimu n'agamba nti kabodaboda kabadde alinnye kakutusa omupiira naye ekyomukisa omulungi tafunye yadde accident. Fifi Love bannange tukwagala nnyo naye nga naye wa tiimu kwegamba tiimu ejjidde abantu bangi nnyo Maureen naye gyali senga Sheila the best bannange tukwagala nnyo nga ye nali Egypt ye gyasinziira okubeera nga atwegattako Omumbejja Maureen bangi nnyo Omumbejja Diana naye gyali Alani tu babi yarwaddemu naye katumusabire Nyangoma Dorin bannange nawe tukwagala nnyo tiimu ejjula abantu bangi nnyo Arima endabikayo kyekitiibwa kyo tukwagala nnyo Debbie bannange tiimu nnene nnyo Boss Ready nawe tukwagala nnyo Rita Eleni Namulondo Mr. Robert Kitandwe n'abalala bangi nnyo so kati Madamu Dawula omukolo okamukukwase enteekateeka ya keeki ebyokulya bagenda kuba katuleeta tufune mu kaddiina wano katini nnyo then tulabe ekiddako ali mu kulya
Bana funa fetu tujja sobola Bana sengane te Bana tubale okuva ku 3 paka ku 0 wetutwa ku 0 fena tugambe SB4 media tugguse ensonga 3 SB4 emu SB4 0 tugguse ensonga Izepi Banange tweyanziza nnyo team SB4 media Senga yakoze ku kya keeke eno yatuweereddwa Senga Anet tweyanziza birungo ki ebirimu buli kirungo mwekiri buli kirungo ekigenda mu keeki kyonna twatabuliramu nga tunoonya byonna Senga Madame Debola jangu Hanna buli kirungo ekigenda mu keeki Yenze manager ya Sydney. ate twakozesa ebiriko twalese Nenga tweyanziza abawagizi baffe tweyanziza batufollowinga tweyanziza batwagaliza ebirungi bannange tweyanziza nnyo abakomentinga abatuwa ku buyambi mu nsonga ezitali zimu bannange tweyanziza nnyo bangi abatuwa obuyambi nga tebalina mu gurupu naye tweyanziza nnyo temujjanga okwo eno ye pate yaffe keeki tugenda kubanga tugirya yo balesa ebyokulya babireeta just kwemanya leero tusobodde okubeera abantu batonotono naye tusuubira okukola pate ennene ennyo mukama nga yembeezi waffe ab'SB4 media batazze yammwe kangibalire basobeddwa leero Mala kamera ke monga Sengane tweyanziza abawagizi baffe tweyanziza batufollowinga tweyanziza batwagaliza ebirungi bannange tweyanziza nnyo abakomentinga abatuwa ku buyambi mu nsonga ezitali zimu bannange tweyanziza nnyo bangi abatuwa obuyambi nga tebalina mu gurupu naye tweyanziza nnyo temujjanga okwo